manya nze William Kijjango Lwalubiri High School mu Buloba era tuze wano tugula emijoozi tuguze emijoozi 30 kigenda okulaba nga abayizi badduka n'abasomesa okwenyigira mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka egy'omulundi ogw'enkaaga-mu-8 tukubiza abavubuka tukubiza amasomero tukubiriza abazadde n'abaana basobola okwegulira emijoozi kubanga mulamu ogw'omwaka guno guli kulwanyisa mukenenya era bwe tunaba tuguza emijoozi ate ne ku Sande tujje twenyigire mu misinde gino ffenna gye tunaabeera mu masaza gaffe ag'enjawulo mu bitundu by'eggwanga bya Uganda eby'enjawulo. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Awangaale Ssaabasajja. Kale twagala okwebaza essomero lya Ssaabasajja Kabaka erya Lubiri High School ku ttabi lyaffe ery'e Buloba kuba nti baguze emijoozi gino okwenyigira mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka egy'enkaaga-mu-8. Njagala okwebaza Oweekitiibwa ono Lwana Kizito kubanga ajjumbira nnyo ensonga z'abayizi n'abavubuka. Webale ssebo okujja okuba nti okwasizza ab'essomero lyaffe omujoozi ne gino gyonna egiri wano. N'olwekyo ngenda kusaba Oweekitiibwa okola ekikolo ekyo okwase ssentebe emijoozi egiwerako ate nga mukulembeze w'abavubuka ate nga musomesa waffe atwale emijoozi gino mu ssomero lya Kabaka ery'Ebibiri. Awangaale Ssaabasajja kwase emijoozi gino ewo Sande tumbire okudduka nga tukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja.